omukyalo Omuganda afukamira nze n'ogwa kakati tojja kunsanga ku maama wange nga nyimiridde nga weesimbye tojja kunsanga ku taata wange ndi waggulu in fact waliwo n'abantu babamu wano nze mbabuuza nga ndi wansi bangi nnyo bensanga nga bakulu nga balina mu industry yaffe naye nga musanze olw'okuba muntu mukulu I cannot greet Mami Catherine Kusasira nga ndi waggulu. Tofaayo ku bye sirina kasita kasimayiro nkalina. Liam voice ya kasokoka kawandiika akayimba ako yali akawandiise mu in a different way yali eduula like Liam nze ebintu yange si byakuduula njagala ebintu bisanyufu nze ndi muntu musanyufu njagala omuntu akibaye nti no nze ndi musanyufu I didn't even tell him Kashmir ndi musanyufu ndi awo omuntu just happy ki kati n'agamba tofaayo ku bye sirina kasita kasimayiro nkalina ngali yamuyayimba kwa eyo place but it's a slow omanyi wembaddengezeeko kwemajininga byakayimba tofaayo ku bye sirina no what? I love his music. He can actually even do like fast music. He's very good. Though like a kalobozi, and all the time I used to cry, tell him, Liam, everything no be one this be woman yo. Sija kusola biwimba Liam. Be woman yo. Ya kusukako. Me when someone writes beautiful music, I just cry. Oh. Yeah, because I listen to it, I'm like, oh my God. Now imagine when someone just loves you right. Toka bepaka ancha. Ncha. Bayo kaba mugaji owulidde ekintu ekirungi. Kuliyo ewaffe tebatutewa eno love you. Ewaffe naye that guy bambi yawandiika ebintu yeah. He's so talented. He's very talented. I don't know naye ali down to earth. I remember the first time I talked to Liam, nali mpostinze ka video nga kalimu akayimba ke X X akakayimba kayina engeri gye kanyumira nenga mbuwe kakwate ka video nga ndi mu kusibula X. Liam najja na commentinga. Tewali nno. Yali avudde wa munnange teyaliwo. N'abawagizi Omumbejja asazewo all the time. All the time kyagala tuwa the juice. Mwagala juice kikaji. We want to know the juice. What's juice? I'm not saying that I've not had an ex. Yeah. I've had a number of them. However, nali sina try to kawereza abo bonna. Abange ba. Nze muna sirina. Mjala munnaye. Ekintu ng'okiwanisa nnyo. Nze sirina. Ng'okiwanisa nnyo. Era aneesibako n'agamba muno. Oyo ex wange. Wetwale tulina wetwate. Wabajja ali ajje. Si byakuwairiza. Wabajja ali ajje. Nze sirina. Yes, Mukisa for you. Sisaaga. Leero teyeeyogerako yekka nti sisaaga wabula tetusaaga. Eyazze wano Omumbejja Empisa Voice Podcast. Omumbejja Empisa Voice Podcast emitima n'emyoyo gyamenyeka gye bisisinkana obulumi gye buwulirwa ate ng'okuwona y'emboozi. Tukomyewo nate nga wena kusuubiza mu episode yaffe namba 2 eyogera ku nsonga z'okuwembejja obutonde bw'ensi. Baserebu baffe gye bali bangi nnyo naye ng'olunaku olwaleero omugole waffe gwe tulina wano ku Omumbejja Special Palace. Laba nno nanti ntunda ebimuli. Wano ku Omumbejja Empisa Voice Podcast si mulala okuggyako Mukisa. Mukisa era nga omulaba ayambadde kakala akakiragala ako. Nze ng'Omumbejja w'emitima n'obutonde bw'ensi kankyamudde dda. Kansanyusizza dda. Kuba engeri gye yayingiddewo waati nga mulengera nga ndaba yenna myasa. Ate n'asooka ateekeramu ddala ka black. My favorite color.
awo nno mukwano n'agattako ate ka green ate nako kenjagala ennyo awo nno mukwano ne gujja bagira nawe ekityo era atuukira ddala ku mulamwa guno gwe tugenda okuba nga tuwogerako wano mu episode yaffe namba 2 ogw'okuwembejja obutonde bw'ensi. Mata Mukisa wanjinyako oyinza okubeera awo nga naye bino ebintu gwe yabireetedde okusinza ne ku kkala weyambadde ate ngera wazze kulaba mu mbejja wa mitima twasookedde mu episode yasoose yabadde ya mitima gimenyese yabadde yakwogera ku bulumi nga butya we twabuwona kakati yesaawa obutonde bw'ensi tubwogereko. Mata Mukisa omulabi waffe oba faani w'essaawa eno yeebuuza newankubadde Martha ayambadde green Martha tetumulabako ng'asimba omuti Martha tetumulabangako ng'avuddeyo okuwa eddoboozi eri obutonde bw'ensi oba okubwogerera kakati wamma Martha eyo gy'obadde osirikidde ng'otusabula omuziki enkya n'eggulo olunaku lwaleero mbadde nsaba oswaza omulabi oyo ali atulaba ng'omubuulira olunaku ki bwe wawulira muli eri ng'otandise okukwatagana n'okwagala obutonde bw'ensi kyatandika obutonde bw'ensi omuntu ayinza okubutandaba nti oba Martha nti oba asimbye omuti nti oba akoze eki but first of all nja kubatwala mu the locations I select the selection of my locations especially nga nshootinga videos zange ekiddako nga nshootinga oba maybe clips zange eza TikTok what era abantu basobola okulaba nnyo nti nze mbeera around nature. I love nature era juzi nadde ndinamukuloza ne dream home yange njagala mbeere nga ndi eyo mu miti. I want a house that nga akawewo kankubako nga and first of all nze njagala nnyo silence. Abantu bangamba abayimbi balina okuwuliriza music. No, my friend, me I listen to music when I actually want to listen to music. Naye obwongo bwange bwetebagala ku listening to music, I do not. Ekintu nze kyensinga okwagala okulisteninga to is silence. Era njagala nnyo ewaka nga walisa n'aba bamukimenga mipiira saaka akuwulira. Bayakuwulira obunyonyi, nyakuwulira empewo efuwa ebweru, nyakuwulira emiti egizunga. It's the kind of ambience I want to be in. I haven't yet built my dream home naira ne wembera when I'm selecting. I choose a place that ambience yayo nga waliwo n'emirembe. Now I have a daughter. Naye wawulira n'abantu abawogana yeekanga because for us to be in a quiet, peaceful place. So sijjagamba nti lunaku luno naye era ne wenzirayo nga nkyali nga muwala oba muto. I can take you back mu masomero mwenatambulira naddala bwe kijja ku Nnono. Ate ekyo kyo nkirina mpaka nakati. Nze nabeeranga mu culture troupe nga we nakugambye era nenjiga amazina nze twali dance eya culture wano just amanyi. I know ey'obuwangwa bwa wano just amanyi from Bagandas to Basogas to Banyankole. I know all of them. Nti ekyo ekintu ekyo n'empaka kati olabe wange nti no wali quiet naye essomero liyinza okuba nga liri eri nga likuba engoma eŋŋanda ningamba oba ŋŋendeyo okukonda abaana we bakoona ngate bayinza okuba this other music ono waffe naye nga I'm unbothered. That is how far you relate with culture. N'ennono nti njagala nnyo the sound of African music. Sound oyo ate nekitabeera nti n'omwagala bwagazi. I've even complimented it mu nnyimba zange. Over the percussions that I use ndeetamu that culture. The what nabakolayo n'oluyimba olw'engoma eŋŋanda baluyita myumyola because era mu oluyimba neŋŋamba nedda I cannot hide away to people that nti amazina amaganda ngaagala nnyo era ne nzija and we created something. So I think I love nature, I love my culture,
oba njagala nnyo ennono zange gyenva. And even in my biography I tell people that my love for music started way back when I was still doing folk music in the culture troupe. So that's how much wenjagala nnyo ebyaffe wano eby'ennono. Okay. No, yeah. Ekyo nno kizaamu nnyo amaanyi okulaba omukyala afaanana nga gwe ng'otukubira ku music ono n'otutabuliramu kooli omulala ate ng'okyatambulira ku mulamwa okwagala obuwangwa n'ennono. Newankubadde nga abasinga ku ffe omugendo tubadde tuguvuddeko ebintu ebimu tetukyabitunuulira nnyo oluusi nga tubivumirira tugamba byabakadde byabajjajjaffe omuntu yenna nti ayagala obuwangwa n'ennono nti aba akaddiye aba yasiimuuka aba yayitako kale kwegamba bangi ku ffe ku mulembe guno oba n'abaana baffe tutandise okubakyusa nti n'ennimi zaffe zennyini ze twakula twogera ogenda okusanga omuntu agaana omwana we okwogera olulimi Oluganda kyokka nga taata w'omwana Muganda ate nga ne mama wa mwana Muganda oba kale taata w'omwana yekka nga ye Muganda. Of course taata w'omwana baba nga ye Muganda obvious n'omwana aba Muganda. Kakati omwana agenda okutandika okwogera olulimi lwe oluzaalirwano omuntu ate n'amugamba nti alekera okwogera Oluganda n'akuba omwana kibooko n'amugaana okwogera olulimi lwe. Kale that is how deep and that's how far abantu bwe twongedde okuba nga tutyoboola n'okubuusa amaaso ebyaffe. Nabwe kityo Mata Mukisa mu bulamu bw'ensi eno nga tumenyesa emitima oba kale nga twagala ku mirembe ogamba oyagala nnyo environment ensirifu nga teriimu noise pollution. That is just like me. Kaakati mu butonde bw'ensi bwonna bwonna obutwetoolodde omuli emiti omuli ennyanja omuli enzizi omuli ebintu ebiyitirivu byonna byonna nga bya butonde bw'ensi ensozi emigga wetlands gwenga ggwe otera kugendako wa singa oba osisinkanye embeera yonna yonna ekunyigiriza ng'onoonya obutonde bw'ensi obuyinza okukkakkanya ng'omuntu otera kugenda mu bifo ki? Well, is ekifo kyensinga okugendamu era wempulira n'embeerawo ne ŋŋamba naye nga mpulira I will go to the beach nemba nga sirina kye ngenda kulyayo nsobola okutuula awo ne ntuula close to the beach and I just sit and see the waves and I just look at the waves. I love going to the beach. Njagala nnyo amazzi ate n'okugawugiramu n'okugabeeramu just like that ngaagala. So I love the water. Simanyi mwenga ba expert ba nature omuntu ayagala nnyo amazzi oyo aba natuwabirawo ebifollowing that people who love water they are what characteristics maybe gwayinza oziŋŋamba zibeeramu nnyingi naye ate siri expert nga bwoga nze just nga bwendi Omumbejja this is actually born within me. So Omumbejja yenna alina okurelatinga we have that gift ey'enjawulo ennyo tusikiriza okubanga tubondinga nnyo n'obutonde. Of course ate tuddayo mu buwangwa n'ennono era osobola okumanya nti eyali ow'amazzi yali ani eyali owa kino yali ani wali ow'okuyigga yaani ti yeddungu oba ani. Kale abantu abasinga barelatinga mu ngeri ya njawulo nnyo n'ebintu ebimu. Kaakati amazzi nga bw'okyogedde nti bw'oyagala beach era nategereddewo nti that is water of course. Kaakati Mata Mukisa engeri gy'otubuulidde nti orelatinga bulungi nnyo n'amazzi that's where you find your calm. Katugambe nti nnyanja oba nzizi that gives you calm. In your spirit you feel at home. Olaba ku mazzi. Kaakati engeri gy'oli nti oli muyimbi nzikiriza nti osobola n'okutontomamuko oba kale n'okutuyimbirayokko era n'okubaako ky'owandiika oba ky'oyiye essaawa eyo. Mata Mukisa mbadde nsaba engeri gy'ogedde ku mazzi n'endaba omukwano oba n'enguwulira nti ddala ddala kyogerako ddala okitegeeza era okyagala wabula tusigamba nti olina we wakisomye. Mbadde nsaba ozibiriza amaaso afazaali otuyimbireko akantu akawaana amazzi n'omuntu ali eyo abadde tayagala mazzi abadde agatya abadde yagakyawa naye awulire ng'omwagazza amazzi ng'obutonde bw'ensi. Abawagizi b'Omumbejja bannaye amazzi
I love water because water is life. You should love water because water is life. God moved on water. We're not talking. Tutadde bulungi. Tutadde bulungi. Bulijjo manyina okuyimba mu luzungu. Muli mubi nnyo. I love water because water is life. You should love water because water is life. God walked on water. Akayimba koyimbye ne beat gy'otambuliddeko. Yeah. Eyina firimu gye nzijukizza. The Sound of Music. The Sound of Music. The music dance will go like this. You remember? Yeah. When did you watch that movie? A very long time. Nali mu primary 2. Oh, it's been a very long time. I was in primary The Sound 2. of Music. Nga tugirana mu dining hall, I recall. Omanyi omwana omuto aba teyeerabira. Kati saa kwerabira ndi wetwala firimu eyo. I know. It was so interesting. Your sister act. Sister act naye anyuma nnyo. Yes. Waliwo ne Shina. Those are some of the movies that abedde zaali zinyumira nnyo. What? Sarafina. High School Musical, Sarafina. Oyimbye bulungi nno. Kakati gwali eyo. Ng'ondaba essaawa eno ku Omumbejja Mutima's Voice Podcast. Nga gw'omu kubagala okukoppa ennyimba ndi buli kw'owulidde oyagala okukoppa osobola okutandikira wano. I love water mukeesonyiwe. Kali copyrighted. Okakasa. Etuwa copyrighting nze wano. Teri kutandika ate kugamba nti akwate kankatandika engeri gy'akayimbyeko. Yes. Manya abamu ku ffe. Tulina we tufuna omukisa. Nogala kasita nnamuwulira nga yeeyimbya akantu konna. Nze nga ntwala. I love water mukeesonyiwe. Yes. Kakati Mumaka Mukisa nga twogera ku nsonga y'okuwembejja obutonde bw'ensi, obuwangwa n'ennono. Obuwangwa n'ennono bwongedde ki ku bulamu bwo ng'omuntu ate omukyalo Omuganda nakakande? Obuwangwa n'ennono bwongedde ki ku bulamu bwange? Well, kye nandigambye ku buwangwa n'ennono nti bwongedde okunkumaakuma n'embeera omuntu gwe mulaba olwaleero. Nti olw'okubanga Martha nze nkuze manyi nti omukyalo Omuganda afukamira, nze n'ogwa kaakati tojja kunsanga ku maama wange nga nnyimiridde. Nga weesimbye wenna. Tojja kunsanga ku taata wange nga ndi waggulu. In fact, waliwo n'abantu babamu wano. Nze mbabuuza nga ndi wansi. Bangi nnyo bensanga nga bakulu. Nga balina mu industry yaffe. Naye nga musanze olw'okuba muntu mukulu. Me, I cannot greet Mami Catherine Kusasira nga ndi waggulu. Because nkimanyi nti I'm giving her an example. So, naturally, nti Empisa, obuwangwa bunkumyemu that thing okubeera down to earth. Okubeera down to earth. Nensigala nga kikyandimu ng'omuntu. Ate nsuubira kuba kyenkirabyemu tekirinaamu sitaani. I'm going to even raise my children nga mbalaga nti omukyala talina kyava. This is our culture kuba nti no tufukamira ne tubeera modest. Ate okufukamira tekitegeeza nti no tolina bintu by'otakkirizigana nabyo ng'omukyala. You do, but okufukamira kuno, it is our culture to show respect. Naddala eri ba elders baffe. Yes, so nze kyekintu that discipline. Culture yaffe eri oba ey'Obuganda naddala. We are very disciplined people. Ate kyekituwanguza okulaba nti tutuuse wano we tuli. Because we are very disciplined people. Kakati nga bw'oyogedde bw'otyo. Bubaka ki bw'olina eri abo abali mu myaka ng'egyo oba be tulabamu ekifaananyi ekyo ekyokuba nti lwakitiibwa muntu mukulu omwana n'ava eri n'afukamira okumubuuza
don't kneel, tofukamira. Imuka. Tebafukamirira. Ennaku zino bangi nnyo tebakyayagala bafukamirira. Abamu omufukamirira n'agamba nti omuswaza, nti omukuza omukaddiya, lwaki omufukamirira ng'omubuuza. Abo olina bubaka ki bw'oyinza okubagamba? Well, kisinziira okikoleddewa. Waliwo n'okukisuza. Kale omuntu omusanga ali ku kkubo. Ali weefukamiza ky'emmotoka weekutomera. Kisinziira nti okikoleddewa. Naye era ne womusanga awo olina engeri gy'osobola to show respect that this is your elder. Naye nga kyenyinza okugamba nti let's embrace it. Tekirina kyekiswaza, tekirina kyetukijjago. As long as you've done it in the right place. Nga bwe muno tosanga omuntu mu kkubo, osobola okwewumbikako bulungi, naye bwe muba mulina a place that is suitable for it, there's no problem with it. So kyenyinza okugamba nti let us embrace it. Let us embrace our culture. Ennyambala. Lwaki oba ogenda kukwanjula ng'oli mu kateteeya akampi? Lwaki oba ogenda ng'oyambadde party dress? Bakwise kukwanjula. There are lots of people I see. Actually, Kadwala batubenda bano ba photographers, what. And you look so ugly in our videos. Kukwanjula. Oyogedde ku ekyo kimanyi nti nange ndi omu ku ba photographers abagenda ku mikolo. But I don't like it. Nsuubiranga kamera ready nange nyambala eggomesi. Nkole ntya mukwano? Nzije mu gomesi nkube ebifaananyi. Manyi bwetawaanya? Yes. Oba mukoleyo obwambalo obwagala okufaanana culture nga buli mu culture ne team yo. Naye t-shirts, majini, no. Mukole waliyo obugoye nga osooka kola nga mu katenji nga kali kalungi ne kabeera nga kipale. Nekiba kipale we bati wansi no banotekayo banga busikazi bo black oba bu heels bo, it doesn't matter. Naye what outfit are you going with? Ugundi bane nze binyiza nnyo kwa pale byaffe bijini on a culture event. Otugobye Uganda. Mufune outfit ba ushers. Watch muleta ba ushers who are putting on those black things. Create, be creative banange. Create outfits. Ushers muteke ekintu ate nature culture. We bati ngali, ne Asha najanga mwambadde gomasi za bulungi, you're very smart, very event erabika bulungi. Asha azze mu kateteeya ngakajja abantu kumulamwa. No, please. I feel we should be creative in our culture. Obo in a business you are ushering olaba omukolo si gwa wedding. Koleyo ka outfit. And I used to do ushering wakwana bivaamu. Naye mwandira biba ushers wange babalyako sente wange. What happened? What bivaamu? No, I just focus more now on the music. I used to do that then when I was still at campus. But please, the event planners that I'm going to invite on my Kwanjula, what, please. Martha mutayagala bijini, tayagala bi t-shirt. Muwulidde. Teweekwasa ng'ozze okusaba balance. Awuddeko deposit nga ate wagidde mu bijini. Omwana atugambye munnange tujja kufuba okulaba nga tukyusa tusobole okusanyusa bakasitoma abaffe. Ate munnange oba oli awo babadde tebatugamba nga batugambako mu bubba kati otugambidde ddala okyogeredde ddala mu maaso gange omukubi w'ebifaananyi. Nja kutwalayo omukyala wange akoleyo ki outfit bati kyoyambala ng'ogenze kwanjula makiteete. Bajja kukolera ekipale. Waliwo ebipale nebirungi bati ebya African print. Bati bakitekeko wano n'obukono bati ngoba. Leka naawe mbunga gomesi. Leka naawe. Ate olinganga atuzaayo emabega mu myaka giri maama wange weyafunanga maybe ekitengi. Nagamba bankoleremu akapale. Tokisussa muwala. Ototuukawo. Ate nti bagala kwekolera nze nakukyala omukyala mugamba mutikako n'obukono buno we buti. Kakati Mata Mukisa. Yes. Obulamu bw'ennaku zino guno mulembe mutebi. Ssaabasajja Kabaka yasiima. Omulembe guno n'aguwa abavubuka.
Kaakati mu kuguwa abavubuka bajje ne bafuukidde ddala bayitirivu nnyo. Bajje ne bafubye nnyo okulabika nga bakyusa ebintu. Bajje ne n'engeri gye boogeramu olulimi lwaffe oluzaalirwanwa wano. Ndala nnyo. Kaakati ekibuuzo kye mbuuza olowooza obulamu bw'ennaku zino bukaluubizizza nnyo omuntu okusingira ddala omuvubuka okuba n'obulamu obweyagaza mentally and emotionally? Nze ndowooza obulamu bw'ennaku zino maybe kyenyiza okugaa nti obulamu bw'ennaku zino actually bwangu. Yes, naye obuzibu abantu balina bwa kukoppereza. Tukoppereza nnyo. Kye tulinako bwino ne kye tutalinaako bwino. Kye tukuze tulaba ne kye tukuze tetulaba. Tukoppereza nnyo. So singa abantu balekeraawo okukoppereza, ndowooza obulamu buyinza okukola ki? Okubanguyira. Then ne balekeraawo n'okukeeping up. Trying to keep up. Gundi waba yaguze emmotoka nange nina okugula emmotoka. Gundi waba alina akagatto gundi nange nina okukagula. Banaye obulamu tebujja kubatambulira bangu. So I wish people they can be themselves. Be you. Be you naye ng'olina ky'oyagala and target for it. Be you naye nga togezaako kufiitinga somewhere batakwagala. Because sometimes nze ndaba nnyo abawala banne tebamwagala naye yagezaako okubeenyigamu. Ate waabeenyigamu ne bamwogerera bino ne bamukola bino ne bamuyuzinga nga bo bakwagalako because they know bw'ogenda out you buy. Bakwagalako because they know every time they call you are available. So bwetogaanako. You're a people pleaser. People pleaser. So let us learn to be ourselves. Let us to go obutayagala ku keeping up. Bera n'ekikyo ekitono nenga kyekikyo. Bera nenga okimanyi it is sustaining you and you're happy. Omuyimbi omu gwenjagala ennyo because of his golden heart. Wabirayo n'agamba nti niwe kaba katono kabeera kamukolera keekake. Ate waki atunuulira kiri ekinene ekitali sente zo nnyimba n'engamba mu kayimba kange vibe yo bireke tonnyumiza nze nyumirwa obulamu bwange mbucakaza sente zo na zino zennina zange. Sente zo na zino zennina zange. Bw'olina ezizo dola zo naye nange nina ezange, nina ekyetaalo kyange kyekyange. So singa tusobola okubeera mu bulamu buno nga tetuli mu competition, waki oba okumpitinga n'akusingako? Nyinza okumusinga tomanyi? No, like osobola omusinga naye tocompetinga naye. Just gamba nti so okufuna ky'omuyigirako oba ky'omukoppako mu bulungi nogamba oyo ate laba ye kyatakola ng'okikole to be better. Mu byakola bino gundi ono ansingako because akola kino nekityo naye nange nina strength eno kati singa nkwata ebibye n'emigata ne mu strength zange ate nze sobola okusingawo. So obulamu busobola okutwanguyira. Martha Mukisa, gwe ng'omuntu ssekinnoomu era omuyimbi amanyikiddwa okuuma otya emirembe munda mu ggwe, that peace within you, the inner peace, ogikuuma otya munda mu ggwe mu nsi eno mwe tuli ejjudde ekkerere n'obw'okubeera busy? Ekisookera ddala inner peace yange engeri gye njikuumamu by giving myself nze ng'omuntu okwewa that peace. Waliwo okubeera nga you want peace naye nga gwe nga nawe omuntu you're not giving yourself peace. Otuuse ewantu buli kimu kyagala kuyombya. You're the one who's taking away that peace. Okitegeera? Kano kalabe kano ngati you're taking away your own peace. Abantu, people have gone on social media bakuvuma naawe mbw'obaddamu. For what? Lwaki mutuddamu? For what?
just begenda obitunuulire be bantu baffe. Come back, be peaceful. Naye ate okimanyi nti osobola n'okufuna emirembe gyo singa wabawo comment gy'olaba nga tekusanyusizza. No blocking. You know, automatically. Which is very easy. Kuba gwe nannyini kibanja. Nze n'amaanyi ago nze I don't give anyone that energy. Kwandabira ddala n'okugenda wali nnoonye buloko. I'm using a lot of energy and I'm giving this person a lot of thought. Ndowooza mukitegedde. Komenti zammwe abavuma Mata Mukisa taziraba. Tazisoma. I don't have that time. Taziwuliriza. Bannaye nga mumaze obudde okubanga ate muvuma. Nga mumaze obudde okubanga mweyogeza. Mulaba message tebaziraba. So give yourself peace. Then inner peace, keep yourself healthy. You won't be peaceful if you're not. You want inside you. Kati osobola kubeera peaceful nga you're not healthy. Ng'olina ebirwadde. Of course obeera up and down. Up and down. Nga tolidde bulungi, olubuto lwonna luli bloated. You cannot be oyogedde ku kya bloating. Olubuto nga lwa bloating. Tosobola kuba na mirembe. Oba tosobola n'okubeera mu banno oba owulidde essaawa yonna yonna waliwo ekigenda okukanga abalala. You know, you're dehydrated. Tonywa amazzi. Osiiwuuse wenna. Embalabe zikuyiye. So you cannot be peaceful. Era kyemba ngamba abantu ebintu bya oily things once in a while you eat some junk food. Naye era ekintu about nature n'obuwangwa bwaffe. Nze ndya nnyo emmere yawana eyaffe. Era nze ojja kulaba kalanchi kange nga kaliko our food, kanakati, avocado, our toke, our kamonde, you know. All that time you people want to, let me call what? I want to order for KFC. You think it's cool? It's not cool. Why? Not my no, please. Those things are outdated. Well, people have done those things. People have eaten at CJ. They have eaten in very nice, you know. So it shouldn't be like all the time I'm ordering, you know. Better fumbako kamonda akaboil. Kyogereko. Ensangi zino tetwagala kufumba. Abasinga eyo tetwagalira ddala kufumba. Ate abasinga eyo okulowooza nti tuli bagagga oba okwagala okulaga abantu oluusi nti tuli bagagga. Bangi kuffe tutambulira mu bulamu nga bwakulagako. Twagala kulaga banneiba baffe nti ffe twafumbye enkoko n'enkya twalidde ennyama. Leero kamuwunyizeeko wano kanjisiikire wano kumpi n'omulyango gwasooka mpulire. N'enkya n'okola eki. Those things are not, you cannot be peaceful ng'okola ebyo ebintu. Neebawo gw'olagako takulinako. Ogeza n'okumaliriza ofumba mb'ogenda olingizeeko nga bo baakedde dda 12 baagenze ku mulimu for you in the house trying to prove what? N'ofiira mu firimu yo. Mu firimu yo. So let's try to be, you know, give ourselves that inner peace. That inner peace. Ngoli healthy, nga you're not proving anyone, nga you're not keeping up, you're working within your means. That is self-love. Kakati Mata Mukisa nga twogera ku kwembejja obutonde bw'ensi nga kwotadde n'ebyobuwangwa n'ennono. Wano nno wetugira ku ddiini n'enzikiriza. Bangi tulina enzikiriza ez'enjawulo, bangi kuffe tulina eddiini ez'enjawulo. Kakati era nzikiriza nti nawe Mata Mukisa olina enzikiriza ey'enjawulo ate era olina n'eddiini ey'enjawulo. Mugwe kuba enzikiriza n'eddiini bya njawulo. Waliwo omuntu ng'alina eddiini lwakuba taata we yeddiini gy'alina naye ng'ate mu kukkiriza takkiriza. Ate ne wabaawo omuntu nga ye alina kyakkiririzaamu ng'agamba nti nze nzikiriza mu kino oba nze nzikiriza mu kino. Bintu bya njawulo. Kakati eddiini n'enzikiriza birina kya muwendo ki ekikugasseeko gwe ng'omuntu naddala mu lugendo luno lw'ojja osinkaniramu ebintu eby'enjawulo ng'okumenyeka omutima, osisinkanya ebizibu eby'enjawulo. Eddiini n'enzikiriza bikuyambiddewa bbyo. Ekisookera ddala eddiini n'enzikiriza binkeepinze nga ndi grounded. Nga ndi grounded. Omuntu eyandibadde nga nfuuka, should I call it a nuisance? Kuba natambulirako mu bulamu bwe butyo nga nkola bino. Naye kasita nategeera nti
Katonda gwenzikiriza ate bino tabyagala kuba muli oyinza nogaa nti mama Katonda gwongamba muno me I stop smoking, I stop drinking, I stop going out nga gundi abikola. But you want something else. Your vision is something else. Gundi si byakola ki, si byayagala. Gwe kubo lyo oyagala ki. So it has kept me grounded. Nemanya nti no, Katonda gwensaba oba gwenzikiririzaamu si bwati bwayagala ntambule. Ayagala mbeere kyakulabirako. Nobeera kyakulabirako otya nga ng'oweeyingiza mu mize gino na gino na gino. So first of all, eddiini nenzikiriza binkeepinze nga ndi grounded. Ekiddako eddiini nenzikiriza bimpadde faith, okukkiriza, knowing that everything is possible. Kuba wensabye Mukama ayina ebintu byandaze oba byantuusizzaako oba nebbanga lyenzize nga nduubirira nga nsaba Mukama antuusizza mu bintu neŋŋamba yes sure. This is God. This is God who has done this. This is not me. Era nze ebbanga lyonna lyentambudde mu bulamu bwange buno ku nsi. It is not any human. It is not me. It is God. This is why I'm here. Even today, this was His plan. We were supposed to be here today. So He has given me that faith in me, knowing like kiyinza okuba tekibadde leero, but definitely tomorrow it will be. Yes. Okay, kakati Mata Mukisa, bw'ofuna ekintu kyonna kyonna ekikutawaanya mentally and emotionally, weefuga otya okubanga tova mu mbeera ng'omuntu bwe tuddayo ku nnono n'obuwangwa okola otya ggwe okubanga weefuga obutava mu mbeera mentally and emotionally? Mentally and emotionally, ekisookera ddala, it has been a journey of learning. Kuba nawe bwe nali ngamba nti bana nze dda ng'olugoye lwange we lubula nyinza n'okkaaba nga nnoonya olugoye namutadde wano kati luli bonabona mu nnyumba n'akyankana bannoonyezaako ki lugoye. But now I can be like oba ekintu kyange kyabadde wano and staying calm netunoonya. So ogenda okulaba ng'okirabye oluusi wagenda n'okaaba gundi anoonyeza eri ogenda okukyukawe bati nga gwe abadde akituddeko kyokka luno wedda ndutuddeko n'obeera n'ebiziga byo buli omu n'akutunuliragaye so otutawaanya otugende ku firimu yaffe. So it has been a time of learning, mastering the art of being calm. The art of being calm. Because sometimes let me say muyinza okuba nga muhavinze fight with someone naye okupapa okwo to react ate ekintu kiyinza okugejjera ddala naye singa obeera calm kintu n'okiwamu one day or two ogenda okuddamu oki-approachinga nga you approaching it maturely oba nga waliwo nekikyuseemu awo mu bywadde tokoze ekitotegedde. So mastering the art of calmness, mastering the art of forgiving. Ndowooza byebyo mental health yange nzaawo wensobodde okugamba nti no gundi musonyiye. Let me move forward. Yes. Kati mpisa ki oba mukolo ki nga gwa buwangwa na nnono oba gwe ng'omuntu empisa eyo ng'ogirina munda mu ggwe nga ggwe okukuyamba okuwulira muli eri munda mu ggwe nti oli ku mulamwa tonnava ku mugendo? Empisa ennyamba oba nempulira nti no I'm still on the right track. Yes. I should say maybe ndowooza okusigala nga nkyali mu kukkiriza kwange
ne waking up however much that have become nzojja kusanga ku Sunday nga nyambadde nga ngenda wali na mugongo kusaba ku ekereziya. So osaba buli lwa Sunday? Yes. Remi sinze maybe something has happened, but every Sunday I go to church. Then maybe ekirala engeri gye njogeramu ne bazadde bange. I feel like you know, era sometimes when mba nkanduddeko nyangwa mangu ne ngaamu naye daddy mbadde sitegeezeza, mami mbadde sitegeezeza kola ki. So sibakkiriza na kuteekawo gap between my parents. Yes, kababe baganda bange. Yes. Okay. Kakati Mata Mukisa, okuviira ddala gye twatandikidde nga twogera ku nsonga y'okuwembejja obutonde bw'ensi, obuwangwa n'ennono. Kati nga tufundikira episode yaffe n'eyokubiri ey'obutonde bw'ensi, obuwangwa n'ennono. Tuyinza tutya ffe ng'abantu okuddamu okuyunga obutonde bw'ensi yaffe n'ebyobuwangwa n'ennono ng'ekitundu ku kuwona omutima n'emyoyo ebyo bimenyese? How can we join them? How can we join the nature and the environment to our culture to help us in healing? In healing. Yes. Oluusi tumenyeka emitima, oluusi tulumizibwa, tulina endwadde ez'enjawulo ezitutawaanya, naye oba oli awo ng'obutonde bw'ensi obutwetoolodde busobola okuba nga ly'eddagala lyaffe. Kati obutonde bw'ensi buno twongedde tutya okusinziira nti abasinga ku ffe tubuvuddeko, amu ku ffe tubuvumirira ne tugamba nti ebyo bya ddogo mubiveeko, omujaaja togunywa eryo ddogo, ekigagi kyesonyiwa eryo ddogo, ebyo bya sitaani. Kati tuyinza tutya okuddamu okuyunga obutonde bw'ensi waffe buno eno obutwetoolodde n'ebyobuwangwa bwaffe biyambako okuwona? Okutuyambako okuwona. Ekisookera ddala kyenyinza okugamba nti tubeere n'okwagala, kuba we tubeera n'okwagala deep down ku mutima tuba tusobola okulwanirira ekirabika ng'ekyagala okufa. Yes, so nti Omumbejja obeera n'okwagala okw'obutonde, you're ready to tell Martha about it and how she can wasobola okubikozesa okweddaabulula. Nti Martha wembeera n'okwagala sisobola kulaba Omumbejja nga you're going through something nenkutunuulira butunuulizi. Nti oba sisobola kulaba nti abantu bagezaako kuyisaamu amaaso, abantu bagezaako nze okumpusaamu amaaso, you know, because I have that love deep down. So singa tusobola okubeera n'okwagala okwo okw'obuwanga bwaffe okwa nature, tosobola kulaba muntu nga they're cutting down trees and you're okay with it, you're ready to fight for it. Tosobola kulaba omusajja akuba mukyala we mu maka n'osirika busirisi, oba gwe oba omusajja oba abali mu maka temusobola, because you have that love. You know, everywhere. Because you love. Nze I usually tell you ali ku camera. Yani ali ku camera. Bale sagala mulopeyo. Oyo bale sagala mulopayo. Tumanyi okubeera mu motoka nga akwate bati akacupa mulaba agendera. Ne mugama nkiwulira Kikulu moyagala kasulayo. Neto kikola. Do not do it. Because it's not that but I love and I appreciate the work that we have done. Eggwanga lyange gye livudde mpaka wano we tutuuseeko. We cannot ruin that. Eso ate kuddawa mabega. So tubeere n'omutima ogwo gw'eggwanga lyaffe ogwa ebirungi Mukama bye yatuwa. We are one of the countries that has the most beautiful tourist country gye bajjamu. Uganda. It's one of those countries. So why should we ruin that? Nga bantu bava to come and experience the beauty. So singa tulina ogwo omutima naffe tusobola okwekubiriza ne tugamba, you know what,
tugendeko ku trip tulambule, tugendeko mu Action Falls, tugendeko, and trust me, when you go to those places and experience the beauty, you will come back here nga oli wanjawulo, nga nawe gwe kenyini owulira muli eri nga you've relaxed, owulira you have a change in mindset. Yeah, so ndoza nature, let us have more of talks like this. Ezitujjukiza kubanga ebintu emu byetaaga kujjukiza, wetusirika ennyo abantu beerabira ne batandika kulowooleza, because byetulaba byetuba twagala, ne batandika kulowooleza nti no mu zi US zirina ebizimbe everywhere, but wetujjukiza abantu that this beauty, wetukola shows eziraga abantu the beauty in this country, abantu kibasiga mu bwongo nga bamanyi what they have. So ndowooza that is the first things love, then ekirala to do more of such shows okujjukiza abantu kiki tulina. Yeah. Yes, Omumbejja w'Emitima's Voice Podcast, emitima n'emyoyo egyamenyeka gye bisisinkana, obulumi gye buwulirwa ate ng'okuwona y'emboozi. Bwetutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero, episode yaffe ey'okubiri ey'okuwembejja obutonde bw'ensi, ebyobuwangwa n'ennono. Mukisa omuwulidde bulungi nnyo bwakunnyonnyodde, nzikiriza era naawe onnyonnyose bulungi nnyo ku nsonga zino ezikwatagana n'obutonde bw'ensi nga kw'otadde n'ennono. Healing through voice, truth, nature and soul. Nsigadde nze Omumbejja w'Emitima era Omumbejja w'obutonde bw'ensi, era nsaba tukweyongeze nate naawe oyongere okuba ng'okyatulaba ne serebuwo Mukisa mu episode yaffe esemberayo ddala ey'okusatu eyogera ku unfinished stories, eriyo ebintu ebyo ebitannaggwa oba emboozi etakoma. Bwe tutyo bwe tugenda okuba nga tuggalawo olunaku lwa leero ne Mukisa mu episode yaffe eyo egenda okuba ey'okusatu with the unfinished stories.